naye nga ffe n'obwongo bwaffe buli ku standard ogenda okudda oyogera n'abantu bannaye tukole kino ng'atandika kukujjukiza gwe tomanyi maanyi g'abajjajja n'ogamba aya bas aya bas abasajja bakola ebintu b'ogamba abantu nti tukole kino akugamba kimu bajjajja bakoze kino. How can you get past that? I don't know. Certain things I don't know. Nabadde njagala kuba ka statistic ka good. Aksa mtugendedde ebbanga ki? Saagala nnyo kuyu. Tuyinza okuba nga twayiseewo dda emboozi tuginyumiza neke. Mboko. You see, when you you know when you have struck the nerve. Ate kye kibeera ekirungi era abantu kye objectinga tu. Kati abantu abamu baagala babeera abatuufu obudde bwonna ajja ayogere wano ekintu ng'akisiisiitirira naye ng'ate omuntu akwagala akubuulira ekituufu nti leero kiyinza obutakukolera makulu naye olulala bw'olifunako omuntu omulala n'akigamba olikwasaganya n'otandika okugatta n'ekyange. Gye natandikidde kuva already gye nabadde mbabuulira at least natandikidde ku forgiveness ekyo ffenna tusobola okuba nga tukikwasaganyiza wamu ne tukitambulizaamu tukikkiriziganyeeko. Omuntu ali superstitious gwe byoliko sibitegeera nakugamba ewange tolinaawo kifo era nze sikkiriza muntu ate kinaaba bwekiti katukisabire katukikole. I just want us to sit down, let us share ideas kubanga omuntu ali superstitious buli kimu kijja ajja kutunulya gundi nze nabawuliranga wano ole abye mukomo laba kakati yagize teyalwadde cancer obusina yagenze nakola kino bwati ne bwati. People every day balwala, they do it mulekerawo okwekwasa ebintu nga bigudde ku bantu. Yes, nga Steve Job yali wano senga olaba kati oyo byakola Mukama Katonda amusasulidde omwo. Naki mulimu ebintu byobye good man sida kukamba koko wabuna alowooza ke mulimu ekituufu abakimanyi abalowooza ku Haji kyagenda n'ayogera ne bamanya nti ddala kituufu. Good man osiiba oyo otambula olabe don't you come back here n'ogamba naye ddala kiki ekiri kufe okweraguza honestly senga byaliyo abantu abawali Mulago mu Katanga abantu aberi ekatwe bebali badde bavuga zi V8 ekyo kyonki kutuuze ntya nkigambe neki kye bafuna okujjako okubomoka amanyo n'okuddugala emimwa n'okulwala kansa kye bafunamu n'okudda awaka mu bantu baabwe ne babawunyirira akamu basi bafuwa mindi obulamu bwonna sibe bali munna abasomako ennaku zino akeera ku makyanga yasuza afuwe mindi n'akukuba ka halo noti halo olowooza bagudde kabuyonjo munyumidde nze mivudde nako kuba simwe mwayizeemu kazungu akuba akukuba ka halo notya halo noga embu yabadde anoonya bugagga mu matumbi g'ebudde yabadde sekereko mutabani wajati kati ababikola bagenda kunyiiga bagenda kunyiiga but this is reality. This is reality. Nchawa naye ng'onkyayira ku mazima. Lwaki muwunyirira abasajja akamwa for nothing mbwonoonya akwagale. Then you go back home with your bad attitude. It's your bad attitude disturbing you. And kati bwekugamba nti tereza attitude n'oli akugamba nti genda ofuwe mindi ani abeera omutuufu. Come on people, let us be logical about life. Let us be logical.
abantu bagendanga abakyalo abo bagendanga okweraguza eyo nga babawa amazzi nti n'amazzi gano galimu eddagala bw'atuukanga omwami simanyi gabateekeramu obwo obusuwa kye bayita ekibya bw'agenda simanyi bw'agenda n'awooma n'agira bw'ati n'anyiiga n'ayogera gwe kaakati togira bw'oti odduka budduzi nga kugana amazzi gaffe ge tukuteekeddemu omukisa ag'ekibya ng'oteeka mu kamwa amazzi ago togamira ate togawanda nga naawe ogenda oteekamu omwami agenda okuvuma ng'osirise but through logical thinking you'd learn they were just stopping you from talking simple as that ng'olingaddeyo ng'agamba bannange byakoze bannaye byakoze no the problem was your attitude you were talking back they simply just stopped you from talking. And when you say this, abantu nga batandika okugamba omuntu oyogera bubi, like we just lack thinking. Jeneti agaye bakusindikire bansukubire ejjembe bw'oba okutte emmindi y'oteekako yagiasini bakaluba sekimwanyi lijje nyaddi kubira kibooko otegeere oh dear okutegeera babekawe mulira yawe eroguze kati abamwogera mulira basenga bamwe bemutunuulira batunuulira ebizibu bye balina buli lwoddayo n'akubuuza mwana wange n'omwami ali kuki mwenno mwesibeeyo gakulina kujja kundabako eyo olina kinyweza akugawo kinyweza obubwe bamugoba mudda myaka 2 yakuyita okunyweza like oh no katugenda tuyiteko mukalo like maybe enjogera mbyogera nze but doesn't it make sense to you tekikolera kaka amakulu somehow dirwe nina okulya looni kale ye Margaret yekyanza agambye dirwa alina okutwala looni kale ngenze ku looni kati ekyo nkivuddeko abalogo banyiize yes if the shoes fit wear them atete mulogo tosobola kwa mukwano ga so I'm good to go kakati tugeze ko ku kyalooni try to discussing about loan nina ka story ke nabanyumiza ku wano abakalimu yes Jaji I'm your student nedda tuge imi ogambye nedda tuliyonga asatu December 4 point tojanga asatu mulumu tujja kuba tuli waffe tugenda kubeera yonge ennaku z'omwezi asatu kangende mugundi abalogo bagenze abalogo bafadde nga 35 bafuddeko kakati tugenze ku kyalooni loan nabadde abantu waliwo oli omuntu agenze okubanga abadde abuuza nti omuntu ayinza ddi okutwala loan ekisookera ddala nze ndi muntu akwasaganya ebya investment nina ekintu kyenjagala mbayigirize ekisookera ddala machazi tubagamba nti mugule ebintu bino mu investing mu ssente nina ekintu kyenjagala okubeewaza ekisookera ddala omuntu totwala loan 100% loan ng'ogenda kugula ttaka ekyo kinoting down ettaka is investment naye totwala loan ng'ogenda kugula ttaka buli lwotwala loan loan yeyo kitegeeza egenda kujjirako interest gy'okwata otandika okusasula eba etandise okulwanagana already ne increment eri mu ttaka liri kitegeeza nti kumpi ogenda kubanga tolina kyokoze at that given point naye kyenjagala onootinge nkugambye nti totwala loan ngeri 100% nesinga omuntu obadde ogenda kugula ettaka nga lya millions 10 naye ng'olinawo millions 8 awo osobola okwewola
emiliyoni abiri ziringa 20%. Kati kyenkubuulira kisobola okubeera mathematical naye ate it can be supported by common sense. Nti obusente bwe bagenda okujja mu millions 2